Ekitongole ekivunaanyizibwa ku nteebereza y'obudde ki Uganda National Meteorological Authority kirabudde ng'eggwanga bwe ligenda okufuna enkuba embi nga yasemba okubaawo mu myaka gya 5. Embeera eno yeesigamye ku mayengo agatambula okuva ku ssemayanja ayitibwa Indian Ocean nga gamu goolekera Uganda. Ebitundu ebigenda okusinga okukosebwa mu Uganda, amasekkati ga Uganda, naddala mu bitundu bya Kampala, obuvanjuba bwa Uganda n'ebitundu ebimu mu mambuka ga Uganda. Ebitundu naddala ebiri mu biko bya kufuna amataba, so nga ebiri mu nsozi nga Buduuda ne Bundibujjo bijja kufuna okubumbulukuka kw'ettaka. Mu Kampala ebitundu ebinasinga okukosebwa muli Bwayise, Lubigi n'ebirala ebisangibwa ku Jinja Road. In fact, our worry is that's where we have our electoral commission offices, where we are going to have materials for elections. So I hope that place is not flooded. Abalimi abali mu bifo wasuubirwa enkuba embi basabidde okusala amagezi ku ngeri y'okukaza emmere ssaako n'okwettanira ebyagi kubanga ebirime ng'ebijanjaalo n'ebinyeebwa bijja kukosebwa nnyo. Oba okuba emikutu channels mu nnimiro yo enkuba oba amazzi agasuukiridde gabeere nga gaweebwa ekkubo erigajja mu ttaka lyo okugenda awalala. Akulira ekitongole kino Paulo Yisabiye agamba nti amataba gano gajja kuvaamu n'endwadde. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'enkuba bw'eti ebawo mu ggwanga. Kirungi nti emmere bw'ogifuna bw'ogikungula wakiri otunde esinga obungi obeere ng'essente zino ate oyinza okubeera n'engeri endala gy'oyinza okuzinvestingamu oba okuzikuumira awala. Era nga buli mulundi weebaawo okudaagana mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu naddala eby'obusozi n'ebiwonvu. Ate bannaffe abali eri mu South Africa bajja kubanga bali mu musana tebajja kubeera na mmere. Kale lwaki ffe wano tetulima nnyo private sector yaffe abasuubuzi baffe abaawano batwale omukisa ogwo nabo okukola ate ku ssente.